kizibu ki ekyava mu kwonoona kwa Adamu ne Kaawa? Omukwano gw'omuntu ne Katonda gwafa. Adamu ne Kaawa ne baawukana ne Katonda era ne batandika okumwekweka. Kiki ekyaddirira okudduka okuva ku Katonda okugenda okwekweka? Ekyaddirira kudduka kuva awali Katonda omulamu, Katonda ensulo y'obulamu, okugenda awali okufa, empeera y'ekibi kufa. Kibonerezo ki ekiva mu kwonoona? Bayibuli egamba nti empeera y'ekibi kufa. Kiki Yesu ekyali kyetaagibwa akolebwa okuwonya abantu okufa? Kyali kyetaagisa okumalawo empeera y'ekibi ky'omuntu n'ekibonerezo ky'okufa n'omutango ogw'omusaayi nga bwe kyali mu mateeka. Yesu yakola ki okutulokola? Yesu Kristo yafuuka omuntu n'atufiirira ku musaalaba okutulokola. Kiki Yesu kye yakola okukomyawo abantu eri Katonda n'okubalokola? Yesu yeewaayo nga ssaddaaka omusaayi gwe ne gutangirira olwa bonna abalina ebibi. Bwe yali afa ku musaalaba n'agamba nti kiwedde, ekibonerezo ky'aboonoonyi. Yesu yatwala ki mu kifo kyaffe? Yesu yatwala okubonyaabonyezebwa okwali okwaffe aboonoonyi. Yesu yazaalibwa atya? Yesu yazaalibwa omuwala atamanyi musajja mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Yesu yazaalibwa n'ekibi ekisikire ng'abantu abalala? Nedda, Yesu teyazaalibwa na kibi kisikire ng'abantu abalala. Yazaalibwa kuva mu maanyi g'Omwoyo Omutukuvu, si lwa kwagala kw'abantu. Yesu alokola bantu ba ngeri ki? Yesu alokola abantu bonna abamukkiriza nga ye mulokozi waabwe, ne beenenya ebibi byabwe era ne bayatula n'akamwa kaabwe okulokoka. Ekkubo erimu eriyinza okulokola abantu liri litya? Ekkubo erimu eriyinza okulokola abantu liri mu Yesu Kristo. Baluwa Yesu baalirokola? Yesu alirokola abo abeenenya era abamukkiriza. Okwenenya kye ki? Okwenenya kwe kukkiriza nti olina ebibi n'obinakuwalira era n'osalawo okubireka. Twenenyeza ani ebibi byaffe? Twenenya eri Katonda ne bantu bannaffe okusonyiyibwa. Bwe twenenya mu mazima naffe nga tusonyiye bannaffe. Ani atuggyako ebibi byaffe? Ebibi by'abakkiriza bitwalibwa Yesu yekka era y'abituggyako. Kiki ekiyinzisa omwonoonyi okudda eri Katonda n'okwenenya? Omwoyo Omutukuvu atulumiriza ebibi byaffe era n'atusobozesa okwenenya. Obulamu obutaggwaawo bufunibwa butya? Obulamu obutaggwaawo kye kirabo Katonda ky'awa obuwa abamukkiriza. Omuntu bw'afa nga talokose oba ng'agudde mu bibi, bayinza okumusabira oba okumuyamba n'atazikirira? Omuntu bw'afa tewali kumulokola mu ngeri yonna oba kumusabira, kumwenenyeza eri Katonda oba n'okuwaayo ssente oba omutango olw'okusonyiyibwa. Ne bw'aba nga yakola ebirungi bingi kyokka n'ava mu kukkiriza ate n'ateenenya, kubanga abalina omukisa be bokka abafiira mu Mukama waffe. Yesu yekka y'asaasira abamukkiriza. Omulokozi w'abantu y'ani? Yesu Kristo omwana wa Katonda ye mulokozi w'abantu. Obanga omulimu ogw'okulokola omuntu Yesu yagukola ku musaalaba, ekyo kitegeeza nti abantu bonna balokole? Weewaawo ddala, abantu bonna baalokolebwa era baanunulibwa, naye buli muntu ateekwa buteekwa okwambala ekyambalo ky'obugole, kwe kukkiriza Yesu n'okwatula okulokoka. Katonda ali atya kitaffe? Kubanga yatutonda, kubanga atukuuma, kubanga yatufuula baana olw'ekisa kye. Amannya gano nti Yesu Kristo, amakulu gaago ki? Yesu ly'erinnya obunnya erya Mukama waffe, amakulu gaalyo mulokozi. Kristo ly'erinnya lye yatuumibwa olw'emirimu gye, amakulu gaalyo eyafukibwako amafuta. Mirimu ki egyamufusaako amafuta? Egya nnabbi, egya kabona n'egya kabaka. Kristo ali atya nnabbi? Ye nnabbi kubanga yatuwa ekigambo kye ekitukuvu okutuyigiriza, era kubanga yatuwa Omwoyo gwe Omutukuvu okutusobozesa, okutuyinzisa okukitegeera n'okukikkiriza. Kristo ali atya kabona? Ye kabona kubanga yeewaayo yekka okuba ssaddaaka y'abo abalina ebibi. Kristo ali atya kabaka? Ye kabaka kubanga afuga abantu be era abawuliza. Alifuga emirembe n'emirembe, so obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Kristo ali atya Mukama waffe? Kubanga Kitaffe yamuwa obuyinza bwonna n'amaanyi gonna, naffe twamukkiriza bwe yaba omulokozi waffe.